Abeyo ababi n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Oluvannyuma lw'ekitabantu ekyaliwo mu 1994 Kagame yafuuka pulezidenti wa Rwanda ng'era ye mukulembeze wali n'eggwanga okumala emyaka 23 ng'era yazzeemu okulondebwa okubafuga emyaka emirala 7. Naye ng'ekibiina kye kiwakanyizibwa ab'ekibiina ekirwanirira eddembe olw'okulinnyirira eddembe ly'abantu ng'okubuzibwawo kw'abantu ewamu n'ettemu naye nga bannansi tebasobola kwogera kubanga eno ewaabwe guno gwa musango gwa nnaggomola. Naye waliwo n'abakyala eyeesowoddeyo Diane Shima Rwigara wakwesimbayo mu kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ngono n'abakyala wa myaka 35 era ng'alaba nti asobola era wakwesimbawo ku kaadi ya independent newankubadde ebyafaayo bye byandimuzaalira akabasa. Kitaawe yafiira mu kabenje ka mmotoka naye nga ab'eŋŋanda ze bagamba yattibwa buttibwa bino byali bya bufuzi era yemu ku nsonga lwaki ayagala okwesimbawo. Ono amanyiddwa okuba n'obusobozi alina potential naye ekyebuzibwa kiri nti anaamalako mu kino ekigendererwa ky'okubeera pulezidenti ye yakkiririzaamu era alaba nga w'anaalondebwa wakukuuma constitution ewamu n'okuwa omukisa gw'obwogerera eri abantu mu nsonga z'ebyobufuzi kw'ogatta okutumbula ebyenfuna nga tasusudde baafuna bagagga okulwanirira eddembe n'ebirala bingi nnyo naye ng'obuzibu bwamujjira oluvannyuma lw'ebifaananyi bye eby'obuseegu okwanikibwa. Ekyebuzibwa kiri nti anaamalako teri amanyi oba anaasobola okutuukiriza ebyo bye yeeyama naye ng'ekituufu kiri nti wakyaliwo obuzibu. Rwanda w'enaagoberera guno omulembe gw'okukyusa abakulembeze ate omukulembeze omupya n'atayitamu kijja kuba eri Rwanda okulondako Kagame oba Rwigara ku bombi ani alina obukodyo obumumazaako ku bombi ani alina obukodyo obumufuula omukulembeze. Okwekalakasa kw'ekibinja ky'abajasi b'ensi ya Ivory Coast kwamaze ennaku 4 kwakomekerezebwa mu mirembe nga kumaze okusannyalaza lino eggwanga. Abajasi bano batudde ne gavumenti ya Ivory Coast ne bakkaanya ku ndagaano y'okusasulibwa oluvannyuma lw'obutaweebwa kasimo kaabwe ke baasubizibwa. Gavumenti yali esuubiza okuba ekitundu ky'akasimo akaali kasigalayo mu nteesaganya ezaali ez'okumalawo kalumanywera mu ntandikwa y'omwaka guno nga kano akasimo kaali kakubaweebwa lw'okutuusa President Alassane Ouattara ku bukulembeze oluvannyuma lw'okumaamula musajja mukulu Laurent Gbagbo mu ntebe. Olwo President Ouattara n'alondebwanga mukulembeze w'eggwanga lino mu mwaka gwa 2010 wabula ensonga y'akasimo kano ebadde efuuse ekyambika ensangi zino okuviira ddala gavumenti ya Ivory Coast we yalangirira nti egenda kuzza amagye gaayo obujja ng'egenda kunyula enkumi n'enkumi z'abajasi okusingira ddala abayeekera. Kino ekibinja kiweza abajasi 44 mu ggye ly'eggwanga ery'abajasi 20,400 kyasasulibwawo mbagirawo okusobola okuggyawo enkaayana kubanga okwekalakasa kuno kwali kusobola okuvaamu ebikolwa eby'effujjo mu kaseera ng'ekitongole ky'amawanga magatte kyakalekulira eggwanga lino awamu n'okulangirira mu butongole nti Ivory Coast kati ly'eggwanga mutali ntalo. Sigadde nze Oki Forever gambaweereza ku Newsbeat. Ne ku luno waliwo bwe kyasusseeko ono ye mulwanirizi w'eddembe Omunayuganda Opiyo Nicholas ono looya ng'era alwanirira abo abatasobola kweyogerera. Ono y'omu ku babuuza ebibuuzo ebikakali ku nsonga z'ebyamateeka era y'omu ku baali ku nsonga z'etteeka ly'abasiyazi. Ono mulwanirizi w'eddembe yawangula amakooti agawera ekimukoledde erinnya era ali wamu n'ekibiina kye ekya Chapter 4 Uganda. Opiyo alwanirira eddembe ly'abannamawulire wamu n'eddembe ly'okweyogerera era yeetaba mu nsonga z'ebyobufuzi kuba alaba nga Uganda ggwanga lya demokulasiya. Opiyo yayita mu buzibu nga buto yakulira mu lutalo lw'eggulu yadduka ku lwa LRA era yalaba muganda we omuwala ng'atwalibwa bw'atyo bwe yakula yasalawo okulwanirira abalala ewamu n'okuyimirirawo ku lw'abaganda b'abawala n'abalenzi mu Uganda. Bwe twogerera Opiyo yawangudde engule emanyiddwa nga Impressive German Africa Prize ng'eno engule eweebwa abalwanirizi b'emirembe demokulasiya n'eddembe ly'obuntu. Opiyo bingi by'ayagala ne byatwagaliza mu bulamu bw'omu maaso nga Ssemazinga era tukyalinayo emyaka 3 mu maaso emitangaafu ng'ogyeko gye tulabira mu kifaananyi ky'endabirwamu. Muzinda alina emyaka 12 ono yandiba omuto naye musufu. Ono omwana muwala akoze ebyafaayo mu Zimbabwe nga ye mukyala asoose okwegatta mu zino empaka za motocross champion. Ku myaka 5 yali yatandika okuvuga ng'era yali yeegezaamu mu ppaka mu Harare mu nkola y'okwetegekera empaka za motocross. Ono yali wakubiri era ekyamwongera amaanyi. Tanya ye mukyala asinga mu kintu ky'okwetona mu guno omuzannyo naye nga teyandisobodde kutuuka ku kino singa teyayambibwako famire ye. Taata we yatunda pikipiki ye okusobola okugulira mwana muwala pikipiki asobole okumalako era ono yali mwegendereza bw'atyo n'awangula mu 2015 era bw'atyo yafuna engule ya Zimbabwe's National Sports Awards ne Zimbabwe's International Women's Award olw'okukola ennyo n'amala n'awangula. Ku myaka 9 yafuuka ambasada era yaweebwa pikipiki ng'omuvuganya asinga. Tanya yeekoledde erinnya mu muzannyo gwa pikipiki newankubadde guno omuzannyo gusingamu basajja. Ono omwana omuwala
ekifuuka kyalina okubeera nga ntameggwa mu nsi yonna n'okukola ebyafaayo sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze Ladylike. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street. Ge mawulire, goberera engoma, 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 goberera engoma.